Fula exam luyimba lwa mwana muwala Martha Mukisa Mukwano enyimba zibadde empya zetu premieres esatu okusooka tufunye otulo okuva Zafarani ne tufuna olwa Irene Kiyemba lubadde luyimba lungi era nga Irene Kayemba omukyalo oyo njaga kutegeeza ntino y'omu ku baganda ba chairman Nyanzi eyabadde n'omukolo mu weekend eno abatuuse ku birungi mwenna bannange twebaza Katonda kuramwe bannange omanyi ti omukyala yafumbiye emyaka 2 alyoka atuuke ku mukolo gwe obugumiikirizo obwo bwe tugenda okukopako nnyabo webale kugumiikiriza okubeera nga ate otuuse ku lunaku lwo olukufudde omukyala obw'enjawulo mu Uganda yonna abaana abawala nga baagala emikolo egy'amangu omuntu amulabidde wiiki 3 woba tonnonye waffe sijja ate namwe bambi namwe era mbebaza mwebale kubanga ate namwe mwekuumira eyo newakubadde nga waliwo abasalawo ne bagamba nedda mu bulungi mu bubi byonna katubikole kale Bobi Wine yavuddeyo okwogera ye yagambye nti asaba bateekewo olunaku lw'aba first bonds kuba aba first bonds beefiiriza ebintu bingi nnyo babyefiiriza neyefiiriza engoye ennungi omukyala we n'atamwa birungi kwamwe abaganda baabali eyo ayagala bakole ki babeere bulungi chairman Nyanzi yabadde ekyokulabirako eri ba first bonds mwenna abali eyo era ba first bonds nga muli eyo nga mwatusuulawo mmanye nti no tuli buvunaanyizibwa bwammwe mukimanyi ekyo era njagala kubeera nga nkulagako ebimu ku byabadde ku mukolo gwa chairman Nyanzi. Yes. Gala kwa Kristo kwayagalamu Kereziya era ogwo gwe mukwano gw'obufumbo gwe twebuulirako mu Ekereziya ogwa Katonda engeri gyayagalamu omuntu Kristo engeri gyayagalamu omuntu gwe mukwano obuteeka okubeera wakati w'omusajja omufumbo n'omukyalo omufumbo. Nyanzi Fred Sentamu obeera omwami wange nkulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okukusangamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Munnange Majolini nkunanika empete eno otegere nti nkwagala era nja kunywererako okutuusa okufa. Mu linnya lya paati n'erya ku byabaddeyo ku mukolo era nga mukwano gwange birayiro byabizzeemu bupya era nkakasa nti gwe naawe ali eyo olunaku lwo lwesunge kampumulamuko katono nkomewo tukyalina ennyimba nyingi zetu premiering olunaku lwaleero. It's a Premier Monday fresh music gwe tukuwa okuva mu bayimbi baffe abanene abato kwegana tubalansinga bwe tutyo impalampala tova nkomawo program kili kitya.